Kaakati omuvubuka ono yagenze ku street bamalaya gye beetundira n'alamuza maama we n'agula maama we. Maama we nga y'omu ku bamalaaya abayimirira wali eri ne batandika okulenga akaboozi. Kati maama yabe takimanyi nti mutabani we yamutegedde nti malaaya. Era omwana yagenzeyo nga yeebikkiridde bulungi nnyo enkofiira n'ekijaketi n'ayimirira ku maama we. Ate yamusanze yakava okuwa kasitoma omulala saaviisi. Omwana n'alyoka alamuza nnyina n'amugamba maama shuti ziba mmeka. Maama yagenze okuwulira ng'eddoboozi eryogera mu butuufu alimanyi lya mutabani we. Kyokka yamulimba nti atunda mudaala gwa nnyaanya gokka gokka era mwe muva school fees z'abato be. Kyokka yamusanze ku street nga yeetunda. Kakati wuliriza nga sinakutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Ebintu bya Katonda byewuunyisa naye ebyewuunyisa biri mu nsi. Omuvubuka ono nnyina ayina akatale k'akoleramu ke sigenda kwogera linnya. Ayina akatale k'akoleramu naye maama we atunda mudaala gwa nnyaanya, kubeerako obutungulu, mboga n'ebintu ebirala. Kati abaweerera abaana kubanga maama we ayina abaana bali 3. Omuvubuka ono ye mukulu. Baganda abalala abato nabo basoma be bamuddirira. Naye taata waabwe yabalekawo n'agenda n'awasa omukazi omulala. Ate bwe yawasa omukazi omulala, bano abaana teyaddamu kukola ki? Teyaddamu kudda mabega kutandika kuyamba ku maama wa bano abaana. Kati maama w'ono omuvubuka yafuna omudaala gw'ennyaanya asobole omunange okufuniranga abaana be ekyokulya. Era n'afuna akatale akamu wano mu Kampala k'akoleramu. Era emirimu gyagiddukanyiza mpola mpola. Kati maama ono obudde bw'okutunda omudaala gw'ennyaanya abukola misana okutandika ku makya mpaka ku ssaawa nga 1:30 ku 2. Maama ono abeera ku mudaala gw'ennyaanya ng'aguza abantu nnyaanya na mboga na butungulu. Kyokka ate ezo essaawa ezeyongeramu waggulu bwe zituuka ssaawa nga 2, maama ng'alyoka ateekamu obugoye busomino ng'agenda ku street atandika okutunda akaboozi. Bino byonna abadde abikola okumala emyaka 6. Abadde abikola okumala emyaka 6 bino ebyokwetunda nga mwajja school fees eziweerera abaana. Ng'ate abaana bo tebamanyi. Abaana bo bamanyi nti maama waabwe atunda mudaala. Kyokka ate ye maama yamanyi jajja ssente eziweerera abaana. Kati munnange omuvubuka ono ayina mukwano gwe. Mukwano gwe ndowooza atera okuyitako keeyo banneekolera gyange gye batera okukatundira bamalaaya abo. Atera okuyitayo. Kale ate mukwano gwe amanyi maama we. Kati mukwano gwe ono omuvubuka yabadde atambula. Yagenze okulaba alengera omukazi gw'amanyi. N'agamba lindako. Ono si maama wa mukwano gwange. N'agamba lindako ono maama wa mukwano gwange. N'ayita we nnyini we yabadde aba ali. Ne yeekwekamu akafeesi bw'ati. N'amulengera ddala nga ye maama wa mukwano gwe. Naye natasooka kukkiriza kubanga gwe gwabadde omulundi ogwabadde gusoose okumulaba. N'agamba naye nedda. Oyinza okuba nga ndabe bubi. Anyway, natambula ye n'agenda. Ndowooza oba yadde yabadde ayitamu buyise oba nga naye agenda temesa, awo nange sijja kukulimba. Kaakati omulundi ogwazzeeko omulala era mukwano gw'ono omuvubuka ng'addamu ayita mu kifo kye kimu era bamalaya gye beetundira. Yagenze okulaba era ng'amaaso agakuba ku maama wa mukwano gwe. Mu butuufu leero n'agamba nedda. Luli bwe mba nga nalaba bubi, olwaleero sirabye bubi. Ono maama wa mukwano gwange kennyini nnyini. Yeye kennyini nnyini. Obanga guli omulundi ogwasooka okumulaba, mukwano gwe teyamutegeezaako, teyamugamba. Yasirika kubanga yali takakasa. Kyokka ate bwe yazzemu okumulaba guno omulundi ogwokubiri, yakakasirizza ddala nti ono gwalabye maama wa mukwano gwe nga tekuliko na kabuuza konna. Era n'amuyitako n'amwetegereza nga ye maama wa mukwano gwe. Kyamukutteko n'agamba naye mukwano gwange mugambe oba muleke. N'agamba naye ka mugambe, oli mulenzi munnange, muvubuka munnange ajja kitegeera. Nga munnange mukwano gwe yeesitula alumba omuvubuka ono ng'amugamba ne munnange nno okimanyi nti maama wo namusanze ng'ayimiridde eri bamalaya gye bayimirira nga beetundira. Ono amugamba ki ky'otegeeza? Nti maama wo eri bamalaya gye beetundira mu kafo bwe kati ne bwe kati
namusanzeyo nga y'omu ku bamalaaya era ng'ayimiridde. Era omuvubuka ono yafuna w'ayimirira ne yeetegereza maama wa mukwano gwe ng'alina abasajja baafunye bakasitoma ne bamutwala n'abakola saaviisi n'amala n'akomawo n'amulaba n'amaaso ge abiri. N'amugamba mu kifo bwe kiti ne bwe kiti gwe gendayo olaba batuulabe maamawo, ekifo ekyo sijja kukyogera. N'amugamba gendayo olabe oba tosangeyo maamawo. Ono yaganye okukikkiriza. N'amugamba maama wange omulaba? Maama wange akola mu katale, maama wange atunda nnyaanya, maama wange atunda mboga na butungulu nakati bugga bw'ebintu byakolamu. Obwo obudde obugenda mu bwamala yayinza kubujja watu obanga maama wange omuwaayiriza. Ono n'amugamba ssebo gweyitewo ku ssawa bwe ziti olaba oba oyo si ye maamawo gojja onkakase. Ono n'amugamba kale nja kugendayo. Kaakati emisana maama w'omuvubuka ono abeera ku mudaala ng'atunda nnyaanya, aguza bakasitoma nnyaanya, mboga, butungulu. Obudde bwe buziba mukazi wattu n'alyoka ateekamu obugoye buno obumpi n'agenda n'atandika okwetunda. Omudala gw'ennyaanya tegumuwa kasente kamala kasinga mu bwamalaaya. Obwamalaaya bulina engeri gye bumuwamuko kasente akasobola okubeezaawo akasoboza okubeezaawo famire ye. Kakati omutabani ng'afuna bulungi nnyo jampa, mukwano gwe yamuwadde jaketi kubanga ezimu ku ngoye ye nga ze yandiyabadde ayambadde ne jaketi maama we ng'azimanyi. Kati mukwano gwe yamuwadde jaketi n'amuwa n'enkoofiira n'amugamba gwe gendayo nga weebikkiridde aleme kulaba. Bw'otuukayo ofune w'oyimirira mu kifo bwe kiti ne bwe kiti maama wo w'ayimirira. Kakati ng'omuvubuka yisitula bulungi nnyo ng'agenda bamalaaya bano gye beetundira. Bwe yatuuse mu kifo maama we teyamusanzeewo. Yageza yeebikidde bulungi nnyo, enkoofiira ye agitaddeko topi seppeewo, maama we teyamusanzeewo. N'agamba alindako, ono yaŋŋambe maama wange yeetunda, nabo bakazi bala maama wange simulaba. Muyo ne yagadde kuteeka maama wange kumusiga linnya bbi oba yalabye bubi. Agamba ninze n'ekimala simulaba. Yalinze eddakiika nga 10-15 nga talina gwalaba yeefaananyiriza maama we, era n'agezaako okuyitaayitawo mpolampola nga yeebise feesi nga maama we tamulaba. N'afuna w'ayimirira. Bw'ayimirira ebbanga eddene n'agamba nendowooza kankole ki, kantambule nve wano ŋŋende. Yabadde agenda mu kkubo gye yabadde adda nga ne maama we gy'ava, wabula ng'alina omusajja gw'akola ki, gwali naye ajja banyumya, ndowooza nga bava kukola ki, bava kwewa saaviisi. Mu buno obudde obwedda bw'alindiramu maama we yabadde taliiwo ng'agenze kukola, ng'alina kasitoma gw'afunye agenze kumukyusa oyiro. Munange zabadde teziri busa nga nnyinaze. Era ono bwe yalabye omuntu nga kifaananyi kye ya maama we n'akyuka bulungi nnyo bw'ati n'afuna w'ayimirira. Maama teyalabye mwana kubanga ajjukira yakyusizza ennyambala, yeebise ka topi ate ataddeko n'ekijaketi. Maama ng'asiibula musajja nga maama ayimirira mu kafo ke w'atera okuyimirira. Omwana ng'alyoka ayimirira ebbali yeetegereza maama we okumala eddakiika eziwera, nga maama bw'ayita abasajja abayitawo, kasitoma jangu, kasitoma jangu, oyagala sooti, kasitoma. Maama nga yeeyitira abasajja nga mutabani walaba bw'ati. Era n'omutabani n'akakasandira kituufu ono maama wange. Mu butuufu yagambe sigenda kubeera eno gyendi kaŋŋendeyo maama mu butuufu mbe nga amulamuza tulabe, musembeere nkakasirize ddala. Era omuvubuka ono n'agenda ewa nnyina n'amutuukako n'amugamba gyebaleko nnyabo, ng'akotosa omutwe, gyebaleko nnyabo, k'omukazi nawe gyebaleko. Mbaye njagala shoti ya mmeka. Maama n'alamuza ne mutabani we n'amugamba ssente mutwalo, n'amugamba nina 5000. Maama n'amugamba tugende. Omere n'amuyita maama. Maama yageza okulanga eddoboozi alimanyi lya mutabani n'agamba lindako, yeggwe Kayongo. Ononsonyiwa erinnya lye nkozesezza. Ne n'agenda agamba yeggwe mutabani wange gundi nti yenze. Maama bulijjo gwe guno omulimu gw'okola. Maama n'amugamba ononye ki eno? N'amugamba ononye ki eno?
Omwana abuuza maama we, maama okola kino bamalaya gye beetundira bulijjo weetunda? Maama yabuuzizza omutabani, ononyeeki eno ssebo? Eno bamalaya gye basibuka gye beetundira ononyeeyo ki mwana gwe? Sooka ombuulire. Kate maama ono ekifo ky'omutabani ate okunenya omwana, ate ye maama yetandise okunenya omutabani, kikyakola eno mu banneekolera gyange. Omutabani yamugambye, maama nze mbadde sigeesizze kugula bakazi, wabula baŋŋambye nti okolera eno nenzija nkakase era ekindeese kukakasa. Maama bambi ng'omuzadde yavudde mu bakazi banne bamalaya banne n'ayimirira ebbali ayogere ne mutabani we. Omwana namubuuza, maama lwaki okola bino? Otunda mudala gwa nnyaanya, bulijjo ssente si gye ziva bulijjo ziva eno? Maama we yamugambye ebigambo bino ate ng'erudda biyinza okuba ebituufu. Namugamba, mwana wange olaba, golooza baganda abo ssente ezibaweerera ziva mu ogwo omudala gw'ennyaanya. Olowooza ogwo omudala gw'ennyaanya gusobola okuweerera baganda abo ate ne gusasula ne school fees, gusobola okusasula renti ne gugula ekyokulya ate ne guweerera ne baganda bo? Guno omulimu gw'onsanzeemu guno gwenkola ngumazeemu ebbanga. Just mbadde saagala mu abaana bange mukimanye. Ye main job yange gyenkola mwenzija akasente. Mwensobola okujja olunaku nga lulamye nenkola emitolo gyange 5 okudda waggulu. Mmwe ne baganda bo ne mweyagala. Maama n'akonfesinga eri omwana. Era mu kuswala okungi omutabani ng'amenyesa omutima yasazeewo n'agamba, omanyi maama, kanzire waka munange tunaabirabira ewaka. Era maama w'omuvubuka ono teyatawanyadde n'ogamba nti munange mutabani wange andabye kanve ku mulimu guno gwe mbadde ndi mukola ŋŋende naye ewaka tugende. Omutabani olwakyusiza ekkubo ye n'agenda, maama n'asigalawo ku bwamalaya bwe, n'asigala nga yeetundira akaboozi ke, kubanga akimanyi bulungi nnyo n'omwana talina kyagenda kera ku makya kuleeta ku mmeeza. Baganda ye bagenda kubagoba school fees, ono amugamba tagenda kukola ki? Kumusasula. Ennyumba egenda kera ku makya ng'ebanjibwa, ono omutabani we yadde amulabe tagenda kera ku makya kusasula nnyumba eyo. Mukazi wattu nga ye kyalina okukola nga maama alina sigalamu ogwo omulimu gwakola, yadde mutabani waagutegedde asigale ng'afunayo akasente. Kati nina ekibuuzo kinjagala okubuuza abali eyo abalaba. Maama ono alina omusango okwetunda era alina omusango gwe yakoze gwonna okusigala nga yeetunda dde mutabani wamulabye. Nkimanyi okwetunda si kibi, naye abakazi abasinga abeetunda balina obuvunaanyizibwa, ate obuvunaanyizibwa obwo obwabalekebwawo babba baabwe. Imagine omusajja n'agenda ku makya n'akulekera abaana 3, n'atakuwa buyambi, n'atakuwa mmere, n'atakuwa renti, nga gwe ng'omukazi gwe olina okumakinga sure nti abaana bo balidde, abaana bo bambadde, abaana bo be balwadde, obatutteko mu ddwaliro. Maama ndowooza yagenda okulaba nga mu butuufu eri ku mudaala gy'akola akasente akavaayo katono nnyo nga bw'okiwulira. N'agamba, naye omanyi kaŋŋende ntunde kaboozi, omanyi kapito wange mulina, seetaaga nnyo okuteekamu ssente nnyingi. Maama n'atandika kutunda bitundu bye byakyama. Era akasente munnange abadde akakola nga ne famire akola ki? Nga ne famire agiweeredde mpola mpola. So n'olwekyo maama agamba obwamalaya buno tagenda kubuvaamu, yadde omutabani yamulabye naye talina kirowoozo kyonna kikira ku makya kuva mu bwamalaya buno. Talina, akyabulimu, mwabuli paka lasiti, kubanga mwajja ekikumi. Oluusi ne kapito w'ennyaanya ayinza okukendeera, ennyaanya olwo zivunze, zino ssente zaakola eno mu bwanneekolera gyange, mwajja kapita ate mwazza mu mudaala gwo ogwaki? Mu mudaala gwo ogw'ennyaanya. Oba okitegeera ekintu ekyo? So byebyo biri ku sayidi eyo. Asi Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale kwekumira ku mukutu. Abasubscribinga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate nabakuba nti ate osubscribinga genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga otwegatteko, tusobole okuba nti tutambulira ddala wamu. Nabagambye eno ye number 1 news bulletin amalo gutagenda kusanga wantu wala wona. So mbaagala nnyo mwenna, mbaagaliza Sunday nnungi. Mukama Katonda abankumire.
mubere bulungi mweraba. Peace and love.